Sa Mathias Walukaga bw'ati ate ayanukudde muyimbi munne ate nga munnakadongo kamu munne era gwayanukudde si mulala ye Master Vincent Ssegawa era nga olutalo lwonna we lusimbula luva ku mwana mulenzi okuba nga ate bw'atyo yasiramuse n'atandika okuba nga atambuza enjiri ey'obuyisiramu mu ggwanga. Omulenzi wamwe si mulala nze Fijeranz akambanirizaako mu dakiika eno yennyini ate nga gwe neeyakatoyi nga konja kusaba osookewo subscribing ate nga gwe yakikoledda ngamba nti weebale nnyo weebalire ddala naye nga tetewerabirako nakadde such that buli we tuba nga tutaddeyo ka video you get a notification on your mobile phone or anywhere. Mu dakiika eno yennyini mwana mulenzi amanyiddwa nga Vincent Ssegawa era nga tujjukira bulungi nti ennaku entonotono omwami oyo yavaayo bw'atyo n'asiramuka naye nga wenjogeera kati enjiri ey'obuyisiramu agikwasiza mikono ebiri agikutte n'amaanyi era ng'ono yalabiseeko ku Facebook page ye ng'avaayo ng'awandiika bw'ati nti music is full of evil and whoever wants to meet his creator should quit music and accept Islam to replace music with Quran. Even Jesus was not a musician nor a preacher of music. I accept Islam to stop associating partners with my creator Allah. Nga mu byonna kikyategeeza nti music yenna omuntu eyetaba mu kuyimba naddala zino ennyimba ez'ensi ezitali za gospel omuntu oyo aweereza sitaani oba wa sitaani bw'atyo ye mu ntegeera ye bwe yagambye era n'atutegeeza nti omuntu yenna omuyimbi si wa kuyingira ggulu era bw'atyo n'agattako kututegeeza nti oyo yenna yali asiramuseeko okugeza nga bano bamulangira Ssuuna ba Dr. Jose Chameleone twabalaba bavaayo bwe batyo ne batula obusiraamu ate ne bamala ne babuvaamu n'agamba kati abantu bwe bati abaali basiramuseeko ate ne bamala ne babuvaamu tikibooko eziri bakuba ziriyuza n'empale zaabwe ate nga naawe yali abaddeko mu buyisiraamu ate n'omala n'obuvaamu munange ebyokuwoza oyina bingi nnyo mu ggulu bw'atyo bwe yasobodde okuba nga ate ategeeza ensi. Era nga wenjogerera ono enjiri ey'obuyisiraamu agikwasiza mikono ebiri agitwalira ddala mu maaso era nga ye yatugambye nti ebyokuyimba kati yabisudde mu ggulu okusinziira ku statements zagenda nga akola oba posts zagenda nga akola kati gwe wenanyumirwa music we mukwano yeddakiika obere nga ate okomako oli omukadde gwe wamuwulira nga akuba bw'anaaba akubye ajja kuba nga ate atukubira mataali ndowooza mu ddakiika eno yennyini wabula ate ekyo tekirobedde bayimbi balala akuvaayo okuba nga ate bamwogerako babamugamba ku ekyo kyakola oba kyeyakoze okuba nga ate akonjera ekigambo music era nga mwaba bavuddeyo we wali omuyimbi amanyiddwa nga Sa Mathias Walukaga fena tumumanyi bulungi ono nakinku nnyo mu music ow'akadongo kamu era nga amuliddemu awards eziwera era nga n'okwesimbawo tukimanyi bulungi nti bw'atyo yavaayo n'aba nga ayingirakawo mu politics ennaku zino gy'abadde akikwasaganyiza munnange omwami oyo avuddeyo n'abeera nga ate akola ki amugamba nti ebyo byonna byalimu alekerawo okuba nga ate asiruwaza abantu oba tasobola kubasiruwaza olw'ensonga eno nti ye omwami oyo Ssegawa mukwano nnyo gwamutambuza ddembe fena gye tumanyi obulungi nti pooko nti ajettanira nnyo tasobola kuba nga agirekulira nti era ekyo kyo Mathias akimumanyika ate nga Mathias wakikugamba towakana kubanga bano batambula nnyo bonna olw'ensonga nti bagwa mu category yemu ey'okuba nga bayimbi bakadongo kamu bw'atyo n'ategeeza nti olw'ensonga nti Vincent ayagala nnyo akasolo ako kamu n'abagooca tasobola kuba ate nga asiramuka ebyaddala kubanga dakikemu biri ajja kubanga akasuwa ate abeere nga ayoyo okukalya bw'atyo n'ategeeza nti ye kyamugjeyo okubanga ate ayatula obusiraamu okwefuula nti essaawa eno omusiraamu awedde emirimu nti era okuyimba kwa sitaani biki nti yakikoze olw'okubanga mbu yagwa bw'atyo bw'agamba nti olw'okuba nti yagwa ensi tekyamutegeera abantu tebakyamutegeera musically kati mbu agezaako okuba nga asika attention y'abantu mu bufunze nti acreatinga stunt era ng'atugamba nti ye Ssegawa essaawa eno yeesiba bwesibi ku bantu tebakyamuliko oba tebakyamwagala ebyo nga Mathias Walukaga ye bw'atyo bw'ategeeza nti bino byonna byalimu mbu abulira njiri ya buyisiraamu kugezaako okuba nga ate yeebuzaabuza kusika attention y'abantu basobole okuba nga ate baddamu okumujjukira oba okumutegeera nti naye mu nsi celebrities oba yabayimbi mu ggwanga Uganda akyaliyo mulamu naye ng'ate bw'oba otunulidde embeera eno munange tetumanyi kituufu oba ddala omusajja yasiramuse kuva ku mutima gwe oba ali mu kwekubya yaka kubanga abayimbi balina omuze guno ennaku zino sina zino okuva dda abayimbi balina omuze ogucreatinga stunts bwe bati ne banga bagenda mu mawulire ne babanga ate batopinga bwe tutyo ne tubanga ate tubafuula topic everywhere wootuka nga be baliwo
ekyo batera nnyo okukikolera singa tuba tujjukirako omwana mulenzi amanyiddwa nga Jovan Luzinda recently bw'atyo yavaayo n'abeera nga acreatinga stunt ey'omwana muwala amanyiddwa nga Claire okuvaayo n'akaaba ku TV ez'enjawulo social media platforms bw'atyo ng'agamba nti yamusuulira omwana era ng'amusaba addeyo nti abeere ng'ate abawa obuyambi naye ate byagenda okuzuuka nga mwana muwala yali muggulirire era nga kino kyazuukwa oluvannyuma lw'okuba nti mwana mulenzi oyo yalemererwa okuba ng'asasula abazannyi b'akatemba bano abaazannya mu kazannyo kano bwe batyo nabo ne bavaayo ne bamwabya ne bagamba nti yabagula buguzi naye ng'ekituufu kiri nti yali omwana si wuwe taliyo tabeerangayoko naye nga batch creating we batyo nti oli ajje abeere nga muwaayiriza nti yasuula obuvunaanyizibwa bwe bw'ati asobola okuba nga ate adda mu mawulire olw'ensonga nti yali agunjizaawo ekibiina kye ekipya eky'omuzike ffe mwe tunaayita okuba nga tumumanyira so ng'akipanze nti singa aba akikoze bw'atyo n'aba ng'ayogerwako mu mawulire awo wennyini wanaasitulira ekibiina kye nakyo tubeere nga tukola kitukitegeera so kati Mathias Walukaga wabanga ayogera bw'atyo ku Vincent Ssegawa mukadde kano kennyini munnange okuwakana kwange kuba kutono ddala kubanga ogwo omuze mu bayimbi guli common nnyo ate ng'abo bokka si be bacreatinze stunts tuze tulaba abayimbi bangi ennaku zino babawaayiriza abaana kumu of which tetumanyi abo bati baba kubanga ne Walukaga mwennyini bamuwaayirizaako omwana naye kyewuunyisa ebiseera ebisinga batugamba nti bagenze mu DNA tetuddamu kubalaba tetuddamu kuwuliza nti ddala kituufu oba omwana yabadde wuwe oba si wuwe oluusi ne bibuliraawo okuggyako yesterday batugamba nti omwana baamukeberanga si wuwe so tetumanyi oba ddala yali stunt naye neemukwatirayo bukwatizi oba teyali so byebyo ebiri mu nkubo ku ddakiika eno yennyini kamba sibulire wano temwerabira subscribinga mbadde Fifi Jenga bulijjo mbeere bulungi mweraba